of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. You are the air I breathe, oh Lord. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. You are the air I breathe, oh Lord. You are. How gracious you are. You are worthy of my praise. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy fills my heart. Lord, I'm so thankful. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy fills my heart. Lord, I'm so grateful. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo omulungi. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Abakuumye atya mwenna, njagala kubaaniriza mu weekend, njagala kubaaniriza mu nnaku zonna ze muyiseemu. Emabega eyo twebaza Katonda kubanga mwesigwa. Bategeeza nti Katonda abeera mwesigwa ennaku zonna. Weewaawo ffe nga tetubeera beesigwa, ye asigala mwesigwa. N'olwekyo twagala okwebaza Katonda lunaku olulungi lwakoze. Basabira Katonda abasisinkane, Katonda akole ku byetaago byo, Katonda atunuulire ensonga eyo eri ku mutima gwo gy'okaabirira. Mukama akole ebyekisa, addizibwe ekitiibwa. Njagala baaniriza mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo. Mukama abawe omukisa. Nammwe mwenna abasazeewo okuyimirirako naffe ku mulimu guno, Mukama akibabalire. Twebaza Katonda gwe wenna akutte mu nsawo ate n'essaala yo. Twebaza Katonda. Mukama asigala mwesigwa. Kusabidde Katonda asisinkane ekyo omutima gwo kye guyaayaanira. Olaba ab'ensi bakola ebintu ebyo ne bateeka mu bwakabaka bw'emagombe. Naffe tusobola ate okugaziya omulimu gwa kabaka w'abakabaka. Nkwaniriza ku Just Gospel Media Uganda wamu n'omuweerezaawo muddu mu Kristo Nicholas. Nkwaniriza tutunulira olunaku olwaleero ajjo
twakolako introduction nga tunnyonnyola nga tulina ekibuuzo, can a Christian be demon possessed? Is it possible? Kisoboka omulokole eyalokoka okutuulako dayimoni n'abeeramu omuzimu munda? Kisobokera ddala. So twakolako introduction. We had an introduction of this topic. So we discussed a few words, and in these words we talked about possession, oppression, and obsession. Obsession, oppression, possession. So nja kusaba oconcentrating nnyo, otekeyo amatu n'okuwuliriza. Tugenda kuyiga. Mukama yebazibwe. Twalaba kye bayita possession, to be possessed. Okulabika nti ekintu ekyo okirinako obuyinza, full authority, full control. Ng'olina full control, total control ku kintu. Bwe guba mupiira olina full control, ng'okirinako obuyinza. So ekibuuzo kye tulina, omulokole osobola okuba nga sitaani akulinako obuyinza? Ekibuuzo, omulokole osobola okubeerawo nga sitaani atuula mu ggwe, ng'omuzimu gutuula mu ggwe, ng'omuzimu gwakufuula kayumba, nga mu ggwe mwe gusula, mwe gubeera, mwe gulowooleza, mwe gukolera ebyagwo? Is it possible for a demon to possess you, to own you, to have authority over you, to lead you, you to be the inhabitant of a demonic spirit? Is it possible? So there is what we call oppression, oppressed, okunyigirizibwa, n'onyigirizibwa, nga bonakwata, nga bonawulira nti gavumenti eno eya gundi etunyigiriza nnyo, emisolo girinnye, sukaali wa bbeeyi, omunnyo tegukyagulika, okunaaba twakwerabira, akawunga ka buseere, mafuta tetukyavuga mamotoka twagapaakinga. So gavumenti etunyigiriza nnyo. Ekyo kye tuyita oppression, oppressed. Ekibuuzo, sitaani asobola okukunyigiriza kisenge? Tukizze mu bwakabaka bwa sitaani. Ddala kituufu asobola okukunyiga? Sukaali n'amulinyisa, abaana ne balwala, ssente ne zibula, n'oluwala, n'akola effujjo lyonna ly'ayagala mu bulamu bwo. Kisoboka? Nze mbuuza, kisoboka oba nedda? Kisoboka? Kale ekyo kyanjawulo nnyo n'okubeera nti
wafuuka kayumba ka mizimu, mpuku ya mizimu. Olabye eyo ebiswa ng'obumese omwo mwe buzaalira, mwe bubiikira amagi gaabwo. Bumese buyenje bubiikira omwo amagi, biku bibeera omwo, biyenje bibeera omwo. Ekibuuzo, kisobokera ddala okubeera nti gwe eyalokoka nga atuula mu ggwe w'amaanyi okusinga atuula mu nsi? Kisoboka daimoni okubeera nga ekulinako obuyinza? Is it possible? Now, waliwo kye tuyita obsessed, kubeera nga oli obsessed n'ekintu. Obsession bwe kuba kuyimba, tolina passion naye olina obsession. Passion kwagala kintu, olina love y'ekintu, but being obsessed bwe kubeera nti ekintu kikulidde obwongo. Bwe guba mukwano bagamba wasigazaamu kasala kubo. Bwe guba mwenge tosobola kwebaka nga tonywedde mwenge. Bwe kuba kuvuma, gwe nga bakuwa n'akatebe mu miitingi, katebe ka muvumi wuyo, mumuviire wuyajja muvumi waffe, era ng'otera n'obagamba mbikule ku bbwa ly'olulimi, mbikule ku bbwa ly'akamwa muntegere. So when your mind is distracted from the truth, you are obsessed. Even if something is wrong, you will see it right. Even if you are in wrong, still you will support ekyo kyokola wadde ng'okimanyi kibi. You are obsessed, waggwayo wenna. Wali olabyeyo abantu abakuŋŋaanira ewa kakande banywa amazzi gaayo, bakimanyi amazzi we gava, bamanyi amazzi ge galimu, naye ne bw'ogamba omuntu nti ago amazzi kino bwekiti ajja kutunuulira abeere nga akkiriza, naye kubanga yaganywako ajja kuddayo ekidomola kijjuze. Bw'aba badde atwala lita 5 ajja kutwala lita 10, lita 10 agiveeko adde ku level ya lita 2. So that is being obsessed. So you are defeated away from the truth. You are defeated, and this is attached to the mind. Mind yo ebeera taken. Walolabye abantu abagwa mu mukwano. So someone falls in love and he or she becomes blind, not to see what is behind. So even if you tell this person that, hey, there is danger ahead, he or she will not see warning lights because he or she is taken by love. So you are obsessed. Now,
the question comes, can you be possessed by a demon? Can you be pulled into an action by a demon? You be obsessed? Kisoboka omulokole mukubuza osobola okubeera awo gwe yalokoka naye nga waliwo ekintu ekyakulya. Bw'olaba sikaati eyitawo eyo ogamba singa saalokoka tewandimponye nnyabo, singa saalokoka singa nkukubye kubanga obusungu bwe nnina bujjuza pipa nja kukuba bwonna nsanga nga tekiriiko, bwonna nsanga nga kwekiri ekiki. So kisoboka omulokole asobola okubeera mu mbeera efaanaganako bwetyo. N'olwekyo ebibuuzo bye nkubuuzizza tugenda kuba tusoma Bayibuli tuzuule kiki ddala ekisooka kya byonna. First and foremost, the whole entire Bible, we first see people who were tormented by demons, oppressed by demons, obsessed by demons. They were unbelievers. Abantu abasinga betusookerako ddala okulaba mu Bayibuli, report ze tusooka okufuna mu Bayibuli, beba abantu abaalinga sibakkiriza, be babeeranga possessed, demonically possessed, nga sibakkiriza, nga tebakkirizanga Kristo. Tukitegedde. Unbelievers, we first see cases whereby unbelievers babeeranga demonically possessed. Tuli fena ndowooza bwe njogera possessed otegeera kyengezaako okutegeeza. Kama ebazibwe. Ekisooka, Kristo atuwa obuyinza, atugamba ebigambo bino. Marko 16, Marko 16, the book of Mark, chapter 16, chapter 16, verse 15. So it is Mark 16, Marko 16, Marko 16. Sonyiwamu. Marko 16. Marko 16. Mark 16, verse 15. We shall read through 18. N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Go into the all nations and preach the gospel. Tuli fena gende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. 16. Marko 16. Akkiriza n'abatizibwa akola atya? Ali lokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza.
So Kristo atuwa obubonero obujja okugenda nabo abakkiriza erinnya lye. Kama ibazibwe. Banagobanga emizzimu mu linnya lyange. Abakkiriza banayogeranga ennimi empya. Banakwatanga ku misota. Bananywanga ekintu ekitta ekibakolenga kabi n'akatono. Banasangako emikono abalwadde nabo banawonanga. Now, the Bible clearly states those who believe the gospel shall be preached. Those who have believed shall be saved. After being saved, there are signs to follow. There are signs to follow. There are signs to lead these people. What are the signs? They shall cast out demons. Those who believe, those who have believed in the name of Jesus. So, whoever believes in the Lord and accept him as his savior, he was given that authority to cast out demons. Are we together? So you have the full authority as a believer over any demonic force. Olina amaanyi, olina obuyinza ku mizimu, olina obuyinza ku daimon yonna. Lwaki? Kubanga waweebwa obuyinza obwo. Mukama yebazibwe. Luka 10:19. Luka 10:19. Luke 10:19. The Bible says, I have given you the authority. Amen. I have given you the authority. Should we read the Bible? Luke, the book of Luke, chapter 10, verse 19. Luke 10:19. Amen. Are we together? Luke 10:19. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions. Those are demonic forces, of course. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. So you were given the power and the authority over any demonic force, any demonic operation, any demonic schemes. You have the authority and the power that was given to you by the Son of God, Jesus. Waweebwa amaanyi n'obuyinza. Now, we are finding it out that those people who never accepted the name of the Lord, they don't have that authority, they don't have that power, because they have to first believe, accept Jesus, so they receive that authority and the power to tread on scorpions and snakes. To have
the full authority over demons. Mukama yibazibwe nnyo. Tuli ffenna. Now, Matthew chapter 17. Matthew, the book of Matthew 17:14. Book of Matthew chapter 17 verses 14 up to 18. Bwe batuuka eri ekibiina tusoma Matayo 17:14 paka 18. Lifena Marko 17:14 paka 18. Bwe batuuka eri ekibiina omuntu n'ajja gy'ali n'amufukamirira n'agamba nti Mukama wange musaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu zimu bonya nnyo. Zimu bonya nnyo. Yesu n'addamu n'agamba nti mmwe emirembe egitakkiriza. No, tubuuseemu. Matayo 17:14 paka 18. So mbadde nsomye 14. Bwe batuuka eri ekibiina omuntu n'ajja gy'ali n'amufukamirira n'amugamba nti Mukama wange munsaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu zimubonya nnyo. Kubanga mirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. 16. Matayo 17:16 ne muleetera abayigirizwa bo ne batayinza kumuwonya. 17. Yesu n'addamu n'abagamba nti mmwe emirembe egitakkiriza gyakyama. Mmwe ab'emirembe egitakkiriza egyakyama. Ndituusawa okubeera nammwe? Kibuuzo. Ndituusawa okubagumiikiriza? Mumundeetere wano. Yesu n'amuboggolera dayimooni n'amuvaako, mulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Kakati omulenzi ono yali alina dayimooni. Tuli ffenna yali alina dayimooni. Nga dayimooni eri mu bulamu bwe ya nsimbu. Mukama yebazibwe. Ng'agwa nsimbu kuviira ddala nga muto. Emirundi mingi ng'agwa omwana ono. So Kristo n'amuyita n'amugobamu dayimooni ey'ensimbu, epilepsy. Mukama yebazibwe. Twagala tusooke tukole study ku bantu abali delivered okuva mu mizimu. Baali bakkiriza oba tebaali? Mukama yebazibwe. Ebiseera bingi mu kkanisa ya Kristo tujjiramu n'abantu nga tebaalokoka naye nga bajja mu kkanisa
bakwata bayibuli naye ng'ekituufu tebalokoka. Be bangi abatamanya authority gye baabawa nga balokose, kubanga ne bye baalokoka tebabimanyi, tebabitegeera. Bwe bababuulira enjiri ne baccamuka, babatuukiza mu conference ya kusinza, babatuukiza mu conference ya bufumbo, babatuukiza mu lankyawa, wanika emikono. So tebaafuna kuyigirizibwa kumala nabbo kumanya kiki kye baafuna, buzito ki bwe kyenkana. So tubalina mu kanisa. Waliwo omusajja omu gwe njagala okutegeezaako mu bayibuli, ali mu Luka 4. Luke chapter 4, kamunoonyewo wano. Luka 4:33. Tuseewo Luka 4:33. Luka 4:33. Tujja kusoma paka ndowooza 3:5. Luke chapter 4. Luke chapter 4 verses 33 to 35. Awo mu nkuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko dayimooni, n'akaaba n'eddoboozi ddene. Muki? Mu nkuŋŋaaniro, in the synagogue. Synagogue kyabeeranga kifo ekyasinzibwangamu. Synagogue kyabeeranga kifo ekyasinzibwangamu. Kale gamba awo mu kkanisa mwalimu omuntu eyaliko dayimooni, n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, woowe otuvunaana ki gwe Yesu Omunazaalesi? Otuvunaana ki? So dayimooni weetuukira okwogerera ku muntu, mutwagaza ki? Yesu otwagaza ki? Gwe Omunazaalesi, nga dayimooni zimanyi ne Yesu nti Munazaalesi, otuvunaana ki? Dayimooni zikaaba, woowe ziri ku muntu ali mu kkanisa, synagogue, mu kkanisa, n'akaaba n'eddoboozi ddene. Ozze kutuzikiriza. Luke chapter 4 verses 34. Have you come to distract? Have you come to destroy us? These are demons speaking in a verbal voice on a man who attended a church service. A demon speaking. Why have you come? Jesus of Nazareth. Demoni eno egamba, nkumanyi gwe bw'oli omutukuvu wa Katonda. Listen carefully. The words this man uttering out. Ebigambo bino omusajja byayogera mu Luka 4:34. Read these words carefully. Understand them. This person doesn't seem to be a believer in Christ, but
He attended a church service where Christ was there as a preacher of a day. Amen. Nkumanyi gwe bw'oli omutukuvu wa Katonda. So the demon knows that Christ is the righteous of God. 1. The demon knows that Jesus is from Nazareth. So the demon knows Christ as a righteous of God. This demon upon this person knows very well who Jesus was. The Bible says Jesus cast the demon out. 35 Yesu namubogolera n'agamba nti sirika muveeko, daimoni bwe yamusuula wakati n'amuvaako nga tamukoze kabi. Luke chapter 4. Luke chapter 4 verse 33. To our sisters and brothers out there who have the English version and those who want really to know these words. Luke chapter 4 verses 33 to 35. And in the synagogue there was a man who had the spirit of unclean demon. He had a spirit of unclean demon. This man had attended a church service. I want to go through. Sorry, I beg your pardon. I want to go slow. I don't want to panic. Sagara kupapa. Because we are teaching and we are learning. So I want to go slow. I want to repeat myself so that I make myself clear and you to be aware of these things. Luke chapter 4 verses 33 to 35. And in the synagogue there was a man who had the spirit of unclean demon. He cried out with a loud voice. 34. How? What have you to do with us? Now, these are demons speaking. They are speaking from this man. Jesus of Nazareth. 1. These demons are recognizing Jesus. Who he is. They are recognizing who Jesus was. Have you come to destroy us? So they know him. He is a destroyer. They know him. They know what he can do to them. So they are aware that Christ manifested to destroy the works of the enemy. I know who you are. You see? The demon confessing that I know who you are. Manyi chichi choli. Manyi choli. Manyi choli. The Holy One of God. Omutukuvu wa Katonda. The Holy One of God. I know you, Jesus, you are the Holy One of God. But Jesus rebuked the demon. Be silent, come out of him. Now, the question comes. The words this man was speaking
the words that were coming out of him, the confession, ebigambo ebiva mu musajja ono. Tumulaba ali mu kanisa. This man was in a church service. But with a demon in him, and the way he was responding to Christ, it looks and it seems that he was the inhabitant of a demon for a long time, despite of the fact that he attended a church service where Christ was a preacher of the day. Kristo wadde nga yali mubuulizi mu service eyo, omusajja ono eyaliko daimoni tekyamugaana kujja mu service. Kiki kyengezaako okutegeeza? This man wasn't a believer in Christ, newankubadde nga yayagala nnyo okubeera mu service. So we have today many people in church. Banji. Can I repeat myself? We have many church goers today than believers. I want to repeat myself clear. Ekanisa zijjuza abantu banji. Ba church goers bagenda bugenzi, naye nga tebakkiriza Kristo, kubanga ne kye bakkiriza tebakimanyi. That is why mu kanisa mwennyene mwe muli abantu leero ne bamukolako deliverance, avudde e Nigeria, nabbi najja n'agolola emikono okugoba daimoni, atandikira ku ggwe. Avudde Kasese, atandikira ku ggwe. Naye akalokoka ejjo bw'agolola omukono gugobagobako daimoni, baakumanyirira era baakutegeera. Gwe service bwetandika mwe babamanyi, bagenda bagobamu emizzimu babateeke ku bituuti. Buli lunaku service bwe zibeerawo eza deliverance, mwe be bagobako emizzimu buli lunaku. Mwe mwabaki? Deliverance services mu Bible tusinga nnyo kuziraba mu bantu batakkirizanga Yesu, mu bantu abatakkirizanga Yesu, unbelievers. Tulengera omusajja eyajja mu church service nga Yesu yabuulira, yaliko daimoni, nga si mulokole, kubanga ebigambo bye yali ayogera ne Yesu byalagira ddala. He wasn't a believer because he was a microphone, he was a mouthpiece of a demon. We know you are the holy of God. You are Jesus from Nazareth. So we know you. Jesus cast out this demon. So today
we have a tendency in church whereby we have specific people that every day, every then, they are the very people that when they start to cast out demons, they are the very people. They are the same yesterday, today, and forever. They are the very people. Whoever want to cast out demons, they know them. If they are in a queue, they know them. 1, 2, 3, 4. Then 5, 6, 7, 8. All those are demon possessed. We know them. Tubamanyi kuva omu babiri basatu bana batano mukaga musanvu abaddako bonna abo babulijjo tubamanyi babeerako daimoni. They are believers. They come in church every day. Luke 8:27. When Jesus had stepped out. Luke 8:27. Luke 8:27. We shall go through 33. We have time. If we do have time, you are on Just Gospel Media Uganda YouTube channel, together in conjunction with Just Gospel Fellowship Center, our WhatsApp group platform. And again, I want to remind you that we are planning, by God's grace, the vision that we are carrying, to make it manifest by the grace of God. We have this ministry on Ugandan soils. So your support is highly welcome in Jesus' mighty name. Again, to say thank you to all of you who have been supporting since day one. Amen. Luke 8. Luka munana abiri musanvu. Luke 8:27-33. Luke 8:27-33. When Jesus had stepped out on land. Luke 8:27-33. When Jesus had stepped out on the land, there met him a man from the city who had demons. For a long time, he had worn no clothes, and he had not lived in the house, but among the tombs. When he saw Jesus, he cried out, fell down before him, and said with a loud voice, "What have you to do with me?" This is the same statement the other possessed man in Luke 4:33-35 uses. They have the same odds they use. What have you have to do with me? Amen. 28. When he saw Jesus, he cried out, fell down before him, said with a loud voice, "What have you to do with me, Jesus? Do not torment me." For he had commanded the unclean spirits come out of the man. The Bible says he was kept under guard, that could break the bonds and be driven by demon into the desert. So Jesus asked what was his name. They said, "We are a legion." For many demons had entered this man.
32, now Elijah. So you shall read the story down. To those of you who are following in English, kama ibazibwe nnyo, twebaza Katonda. Omulimu munene naye tujja kugukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu atuwadde ekisa. We shall use 2 languages by the grace of God for those who need these words, at least a few of them. Amen. Luka 4:33. Luka 4:33. Tunatera okumaliriza. Luka 4:33. Luka 4:33. Amukunganiro mwalimu omuntu eyaliko daimoni n'akaaba eddoboozi ddene. Yesu namubogolera namugamba nti sirika muveeko daimoni musula wakati namuvaako yatamukoze kabi. Kama ibazibwe. Sorry. Mbadde nsomye eri. Luka 8:27. Sonywamu. Luka 8:27. Sonywamuko. Sorry, I beg your pardon. Luka 8:27. Bwe yavaamu n'atuuka ku ttale. Bwe yavaamu n'atuuka ku ttale n'asanga omuntu eyaliko dayimoni. N'asanga omuntu eyaliko dayimoni nga yakamala ennaku nnyingi nga tayambala lugoye ne mu nnyumba nga tatuulamu naye ng'abeera mu ntaana. Abeera mu ntaana. So kino kikulaga nti already omusajja yalinga asula mu ntaana. So yali aliko emizimu. Ojja kusoma story yonna wansi. Yali ali possessed. Yali ali possessed. Tetuyinza kumalayo examples netuzimalayo ez'abantu bano ababeeranga possessed. Ne bonna tubasanga mu batakkiriza be babeeranga possessed. So omuntu yenna eyalokoka n'akkiriza Kristo tabeera possessed. Ikiddemu tabeera possessed kubanga aba yakkiriza. Atakkiriza yabeera possessed. Kaddemu atakkiriza yabeera possessed. Obeera nyumba ya mizimu giba gyafuga ggwe. So can a Christian be demon possessed? No. Bw'oba wakkiriza Kristo tosobola kufuuka kayumba ka mizimu. Tosobola kuba ng'okolera masekati ga mizimu. Batakkiriza kakati bano be bagobako dayimoni buli lunaku mu kanisa baki balokole si balokole.
bakkiriza tebakkiriza. Njagala kujjukisa mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa aligenda n'obubonero buno banaagobanga emizzimu. Kakati gwe emizimu togigoba, bagikugobako bugobi. Bagikugobako buli mwaka, bakugobako mizimu. Walokoka oli mukwaya, oli mukwaya tiimu, oli mu beegayirizi, oli mu basabi, oli mu bayimbi, oli mu kwaya y'abakyala, naye bakugobako dayimoni buli service. Kakati Bayibuli esomesa bawadde amaanyi n'obuyinza. I have given you power and authority. Power no authority gye baabawa si ya kulunda nte, ya kugoba dayimoni. Yabawa buyinza n'amaanyi eri emizimu gyonna. Naye kakati gwe amaanyi n'obuyinza tobirina. Wabula ate waliwo alina amaanyi ago n'obuyinza, yalina okuyambako bagobeko dayimoni eyo. Mbuuza, walokoka tewalokoka? Gwe bakolako deliverance buli lunaku. Maliriza nga mbategeeza, omuntu yenna yalokoka tabeera demon possessed, tobeerako muzimu. Lwaki bagibagobako? Kye tugenda okuddako olunaku lw'enkya. Otabeera obsessed, otabeera possessed, osobola okubeera obsessed. Otabeera obsessed, osobola okubeera oppressed. Kati leero tulabye possessed, tugenda kukomawo tulabe oppressed ne obsessed. Tugenda kudda tulabe being obsessed ne obsessed, possessed, oppressed. So possessed tukirabye, tukimaliriza. Tugenda kudda tulabe omulokole asobola okubeera oppressed by a demon, asobola okubeera obsessed by a demon. Kubanga tetwagala kireke bulesi mu bbanga. Tugambe bugambi omulokole tasobola kubeera possessed. Yes, ayalokoka yenna nga wakkiriza tosobola kubeera possessed. Tugenda kukiraba lwaki, ate then tulabe omulokole abeera atya obsessed and oppressed. Mukama abanjagalire, mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Thank you so much for listening in this podcast. Love you all with the love of Christ. Just Gospel Media Uganda. Nicholas. Love you all. Bye-bye. Praying for you. Please keep us in your support as we place towards this ministry. In Jesus' name, amen. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm.
You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are. How precious you are. You are worthy of my praise. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy feeds my heart. Lord, I'm so thankful. Lord, I thank you for your touch and your warm embrace. Your joy fills my heart. Lord, I'm so grateful. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe. Oh Lord, you are.
of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe. Oh Lord, you are the air I breathe.